Omubaka Alan Ssewanyana yagambye mwetegefu okudda mu kkomera ng'agezaako okulwanirira abantu ba constituency we, ng'agezaako okulwanirira abalonzi be abali mu constituency ye, olwakuba nti abannema kasita bagezaako ne beetantala ne bagenda mu kitundu ne bagenda okuba nga bateekawo embeera y'okuba nga basenda abantu olw'okuba mbunno mbu basenda mu ntobazi. Yagambye mwetegefu nnyo okudda mu kkomera singa kanaabatanda ne bajja mu constituency ye ne baagala okusenda abantu abali mu kitundu ekyo, abantu b'e Makindye bonna. Gwe mukwano gwange aliyo ampuliriza. Nkwanirizaako nnyo muganda wange gwe yeekumira ku Yugi Update TV nti okola ky'amaanyi nnyo okwekumira ku guno omukutu. Nkwaniriza nnyo, nkutegeeza okola ky'amaanyi. Naye muganda wange nkwegayidde teweerabira ku subscribinga, jjukira eno yokka ye channel ekutuusaako information gye weetaaga okumanya mu ggwanga lyo. Gwaliyo muganda wange. Baganda bange abali Saudi Arabia, abali emitala w'amayanja, abali e Bulaaya, abali South Africa, abali Saudi Arabia, Qatar, Oman, Jordan, Dubai, mwenna mbabuuzizzaako mubeerako ku mayengo ga Yugi Updates. Mwebale ku subscribinga, mwebale ku sharinga, mwebale kulaba mwe baganda bange abali eyo beekumira ku Yugi Updates. Mbaagala nnyo baganda bange. Muganda wange kutegeeza nti nno omubaka ono Alan Ssewanyana avuddeyo n'obukambwe n'agamba nze ndi mwetegefu okufa n'obutanyaga, ogenda mu kkomera, waakiri nzirayo ogenda mu kkomera. Jjukira omubaka ono Alan Ssewanyana y'omu ku baasibibwa ne Muhammad Sseggirinya nga balangibwa okuba mbu be baakulemberamu ekijambiya ekyali kigenda mu maaso e Masaka, era ne basibwa emyaka 2, era muganda waffe Sseggirinya gy'abadde eyo n'atwalibwa mu ddwaliro gy'abadde awerennemba n'ekirwadde kino ekya kansa. Omukwano gwange eri mu Aga Khan e Nairobi gwe ampuliriza. Kati era mu mbeera y'emu avuddeyo n'agamba okufa n'obutanyagwa beetantala abannema. Agambye ekitongole kino ekya National Environment Management Agency kigeze kyetantale kijje mu constituency ye nga kyagala okusenda abantu, ye mwetegefu okubanga akola atya, afaafaagana nabo. Gwe muganda wange ali eyo. Agambye tetujja kuleka muntu yenna kujja mu kitundu kyaffe atandika okuba nga asenda abantu nga tebakoze compensation eri abantu, nga tebaliriridde bantu bano. Tetujja kikkiriza n'akamu n'akeddagala wadde n'akatono. Agambye nti nno oyo yenna yeetantala okwagala okujja okusenda abantu mu kitundu amale baliririra, amale bakompasatinga, then abo asooka aleeta ebibuludooza bye, asooka ajje yeevacuatinge abantu. Gwe muganda wange ali eyo ampuliriza. Yagambye nti nze ndi mwetegefu okuddayo mu kkomera nga nsevinga abalonzi bange. Mwatyo Ssewanyana wati wagambye mu miitingi gy'abadde ayogerako ne balokozi ng'afeesinga abantu bano abagezaako okwevacuatinga abantu mu ntobazi. Abadde wali eri ekyetinda wetland ng'agezaako okwogera n'abatuuze muganda wange abalonzi be eyo gy'abadde Alan Ssewanyana. Agambye nti nno abantu bonna abali affected ng'ogezaako muno mw'oteeka ebitundu nga Gaba, Katongo, Munyonyo, Buziga n'ebitundu ebiriraanye mu Kampala ebiri mu Makindye division. Agambye ebyo kufana butanyaga okubikwatako nti babisenda. Gwe muganda wange ali eyo mubaka Ssewanyana, Alan Ssewanyana wati wavuddeyo n'alangirira. Agambye essimu zaffe ffenna zigenda kubeerako nga ziriko open in case wabaawo omuntu yenna alaba ku kintu ekyafaananyiza escalator, ekyefaananyiza bitrakita bino, era bagenda kikolako nga wekisoboka, ng'embeera tennasajjuka, bagenda kikolako nga bwekisoboka. Alan Ssewanyana wati wagambye mu meeting gye babaddemu e Kampala ne Meeya Erias Lukwago, we batyo we bivuddeyo eby'omubaka Alan Ssewanyana. Agambye nti mu mwaka gwa 2019 NEMA yatiisatiisa okusenda abantu 10,000 z'abantu mu divisions ez'enjawulo. Naye mbu we tujja tugoberera kati mu kaseera kano tujja tugoberera nga tulaba evacuations ezikolebwa abantu 1,000 balese nga tebalina maka mu lubigi. Kitegeeza NEMA etandise otuukiriza ebyayo bye yali ekola. Muganda wange gwali eyo.
agambye nti nno tetugenda kuba ffe nga tutiisibwatiisibwa tuwokuba nneme eyagala okukuba abantu mu ntobazi abagambye tetugenda kuba nga tukangibwa wabula buli muntu ajja wano ng'agagala kusenda muntu amale muliiririra awo bajja kutta bakakase nti nno bazze kukola ki bagoba bantu mu ntobazi naye nga tebakompasetinze bantu tebabawadde tebabaliiriridde tebagenda kuba nga bakikkiriza gwe muganda wange ali eyo waatyo wagambye. Lukwago ate ye ayogera n'agamba nti nno eno ensonga si ya byabufuzi abagambye eno ensonga si ya byabufuzi bannange batuuze baffe eno ensonga si ya byabufuzi muveeyo ffenna tukwatire wamu tulwanire wamu tuteekewo obwenkanya mu society zaffe ku byalo byaffe tusobole okuba nga tulwanirira embeera eno eriwo mu ggwanga. Erias Lukwago era agattako ng'agamba NEMA Act kino ekikolwa kya NEMA mu mwaka 2019 bayogerako okujja mu bantu abantu already abaamala dda okusetolinga mu ttaka eryo bakyogerako dda mu mwaka 2019 tebajja kujja basenda abantu abasetolinga edda mu ttaka eyo. N'agamba nti nno kyokka ng'ekigendererwa kyabwe tekiragibwa lwa nsonga bayina interest mu wetlands zino mu ntobazi zino ne gavumenti ne bano abakulu abalina authorization mu government agencies nga ekitongole ekya Uganda Land Commission, District Land Board, n'agamba n'ebitongole ebirala bingi nnyo ebikola agreements ne titles ebirina interest nene nnyo mu wetlands zino gwe muganda wange ali eyo. Era agamba Meya ayongera n'annyonnyola n'agamba eyo ensonga tejja kubeera ng'ekkirizibwa kubanga era tetugenda kukkiriza muntu n'omu kusazaamu tayito kyapa kya ttaka kyonna na kiwandiiko kye baakola ng'oli agula ettaka gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Era Lukwago ayongera n'agamba Lukwago ayongera n'agamba twayogedde ne bachairpersoni b'ebyalo abakulembeze b'ebyalo nga bakiyamaani bakubiriza abantu okubeera n'ebiwandiiko byabwe biraga ettaka eryo ebiraga obwannannyini ku property ezo basobole okuba nga balwanyise ekitongole kino ekya NEMA ekyefudde ekizibu mu kwevacuatinga abantu ekigobamu abantu gwe muganda wange ali eyo ampuliriza. MP w'Emakinde East MP Derek Nyeko naye agambye baagala gavumenti ekozese amateeka amatuufu nga erumbagana abantu mu ngeri esoboka. Ekozese amateeka amatuufu ng'erumbagana abantu mu ngeri esoboka gwe muganda wange ampuliriza yekumira ku UG Updates. Kutegeeza tuwerabira ku subscribinga. Jjukira nti eno embeera ebaddewo oluvannyuma wali eri mu Lubigi abannema okujja ne basenda enkumi n'enkumi z'abantu property z'abantu ne zisengebwa ebizimbe properties okugeza business z'abantu ne zisendebwa ebizimbe naye ng'abantu babaddewo myaka na myaka nga babalaba naye nga tebajja kubajjawo naye nga ebizimbe ebyo ne properties ezo baziggyako omusolo business z'abantu badde baziggyako omusolo babajjako obusuulu abatuuze b'ekitundu ekyo naye baava eri ne bakirabuka ezi kumakya nga tewali nsonga ne bajja ne babasenda olw'okuba balina muno balina interest zaabwe ez'omunda mulimu abanene mu gavumenti abali mu bitongole bino nga wembikunyonyedde nga Lukwago wabigambye ebya Buganda Land Board ebitongole ebyo ebinene okutwaliza wamu agambye bye birina interest mu gundi bye birina interest eyagala okubeera nga batwala ettaka lino agambye Uganda Land Commission, Land Board and many other titles nga wakugambye nga wazinokoddeyo be bayina interest mu kusenda abantu kubanga bayina kirabika interest gye baagala okukozesa ettaka lino muganda wange tebagenda kikiriza n'akamu n'akeddagala tebagenda kusigala kyekimu mu kulwanirira abantu baabwe bagenda kuvaayo n'embavu nga balwanirira abantu baabwe. Alan Sewanyana wati wagambye babadde wali e Kampala we batudde ne Lukwago mu meeting gye boogeredde bino tebaga bo bayitegefu okufa n'omuntu obagenda mu makomera bajja gagendamu naye nga balwaniridde abalonzi baabwe tewali muntu n'omu gwe bagenda kukkiriza kujja kusenda
muntu n'omu nga tebamuliriridde. Era n'agamba Alan Sewanya n'agambye kasita mukirabako ekimotoka ekyo kimajegere nga kituuse mwe musindike busindisi bubaka ku ssimu kibeere nga kikolwako ng'obuyinza ebulagira gwe muganda wange yeekumira ku Yugi Updates TV. Mutegeeza teweerabira ku sharinga na ku subscribinga. Jukira yene yokka channel ekutuusaako information okwetooloola ensonda y'eggwanga yonna nekola ne follow up ku buli kintu kye tuba tukuweereza kati so teweerabira gwe omukwano gwange eyeekuumira ku Yugi Updates. Tubaagala nnyo mwebale nnyo tukomawo.